njokuba obwana baba bamweyana njokuba obwana bw'amayinja ogenda nga bumpaayiriza mbu nadda na 10,400 ate nga nadda na 5 nenawo 3-5 naye obwana bw'okunzirako mu masabo go ne butandika simanyi yadda na sente mmeka ayo olulevu ayogera nnyo naye njagala musiranya ng'osiranya njokka kuba ejjinja akaana ako sibayiba oyo tomuloga bamuloga dda omuloga afaanana nze we bakutuma omuloga oleeta ono mujoga bamweya n'ojoga naye ku luno ogenda kukoma ku ichuli bamweya n'ogenda kukoma ku ichuli. You will never do this to anybody kuba wenkuleka kati otuusa kikola omuntu yenna ichuli yaleesa obuzibu nekawanika olutwe n'olusanja jajja yoyo olulevu n'olupata abadde omwagazaaki jagala musiranya kati ng'era gwe weebaka oli muntu mukulu simu ositula nsitule bwe gwako omuliro ebeeweza 40% n'otawaanya abantu jagala kyajinga simu oli ku simu tolina kyogikozesa bwana buto ne bumanyi raw material muli industry bumanyi shaka mu ocean buyina okukozesa duraga mu buli pharmacy you understand ichuli alone take the opportunity naye atangala aliawo ne simu bwo buto naye olwedde bwategedde dati mu Uganda mulimu golodi bamuyita ichuli bamadubala bateredde obulamu bwabwe bwonna batambudde bagenze Dubai bagenze wa principal byagaana ichuli yero material wekwate ku ichuli yennyonyi nyanga osobola olaba gyogenda nze sijja kunyigira kunyigira ki mmanya munnange tambula kamese tambula buto olyawo oseka ndowooza mwalabye ekyagudde mu Uganda Britain Got Talent Bugagga Kids mwabula bebabunyigidde golden ba mu dakiika 2 buli ku final golden nti era simanyi Kenzo ye yabuyamba omuntu champion we bamutegerera is to defend the trophy. You cannot be a champion by winning once. Ekyo kitegeere. This is why bateka World Cup neddamu defending champion watadda. You must defend the trophy. Katoba Kenzo ye yalagaba Ghetto Kids ye yabatutumula kubonna ani a defending a title buno bu defending a title we bwamu tutumu abantu bali ku video ya bwana era that's why bu continuing ogendeyo agenda Uganda but the good thing osobola okutwisting ekintu n'okyeyitiramu n'oyambuka yakikola naye bwo bwongedde okulaga nti nze ticha nkwebaza akulira Ghetto Kids ne Wembule mwebaza nnyo all the time mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo kibayita representing country si kugenda mu kalumu n'osanga abapetuliko 6 8 10 nti oba festival y'abapetuliko ina akuleeta mu kyaliwo n'ogamba simanyi mbakiikiridde congratulations Ghetto Kids, that was massive, good, nice performance. Binyumira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala teacher webale omulimu okoledde ddala mweba talent developers abo manager oyo ye true manager kubanga ba Patricia ba level yagenda oli omulala mani simanyi solo mulaba America rapa wa tabu nnyo kakati aleso obulala era nabo butuuse walala Masaka Kids mwebalire ddala va ku muntu omukulu atangala ne simu nalaba ejulya talina kyali creative about eno yennimira empya oba togirimiramu manya wasigala social media yennimire ki empya wano woyino limira ebirime byo ne babitegeera. Congratulations mwebale nnyo mwebalire ddala ba Ghetto Kids, that was nice kubanga obulamu bwange bwonna mairolo modo ye Simon naye olaba ne Simon akkiriza Simon Russo simanyi Simon Russo yo mwagala nnyo tazanya no nonsense naye yatuuse naga wow
Wow, that's beautiful.